Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Nyabo nkulamusizza. Kale sebo naye nkulamusizza sebo gye baleke. Kale oyogera ne Kadima? Yes sebo. Ndi ku beat wano ne Namayanja ne Kabogoza tuli mu Tabbizi. Yes sebo. Yegwena Musisi. Yes sebo yenze sebo. Message yo nagirabye. Nsanyusa okuyiza mwami Kadima era mbadde nkwetaaga. Nze ono maama kiki? Nange mwami Kadima nina omwami wange. Naye tuli bakyala babiri. Nze mukyala mukulu waliyo ne mukyala muto. Naye omwami musiraamu ffenna tuli basiraamu. Ndi mukyala mukulu n'abaana 6 oli mujja wange yalina abaana 3 namba 2. Omwami wange bwe yalwala amunzijjako bamukujjako bwe kale we twava mu byeddwaliro nga boonogamba bakujjanjabireko ewaka ng'okkakanyeeko yagenda bugenzi eri wa namba 2 ati tuli mu myezi 8 bukya baawo okay yalwalirawa yalwalira newange nagenda ku kitana ne tugenda mu ddwaliro nemutwala mu ddwaliro ki wali Kibuli mwali Kibuli kati bwe yavaayo ne agenda eri bwe yafuna nga bonagamba afunyemu akangobango okukendeeza ku nsasanya y'essente kwa tezaaliwo nnyo nze nga manyi bagenda musebula tukomewo naye bakale amaleyo eri omwezi akomewo wano ewaka kuba ge maka amakulu kakati namusi bamuwamba buwambi kiki nze bwe njogera naye ku ssimu aŋŋamba akyali mulwadde ogendayo kumulaba ogendeyo bakusabaza nnyumba bakugamba leeta ez'abapangisa sente n'obala zibanga zirina okugula eddagala zirina okugula emmere mulina abapangisa yesebo naffe tuli eno wala tuli mu kyalo eno Busega bo babeera eri Kitintale naye omusajja myezi 8 ategeera buli kimu kale bagamba mbu simanya asanyala yagamba mbu yasanyala omubiri nate nze ndaba ng'omuntu eyakola ki eyaddaddamuko ku maanyi ng'era ng'omuntu alina okudda mu makaali kyekyali kimuluma yali alwaddemu awo nga pressure bwe zinaalinnya omubiri ne gufunamu okwekanga katono kati takyakola takola ki buli yali tabikola naye nze kati ndabanga embeera ye yatuukamu lwakuba munnange nze ne bwe njogera tebandabanga kikulu ne bwe njogera ki ne bwe mbagamba ki nze ndi mubi nafuuka mubi mwami Kadima konyagwa mwegayira nti nange jangu nkujjanjaku Mukama ayinza okuleeta n'embeera embi oba n'akujjulula wakiri nange embeera nga mujjanjabyeku kakati tebakkiriza namusi omanyi omuntu abeerako n'abantu abakulu abantu be gye bali ab'ekika ki ng'ovudde kuona omukyala we namba 2 oyogerako nabo mwami Kadima biwanvu munene bwe njogera nze bandaba kati ndi mubi kati sirina makulu oli ye mukyala yayogera naye neegayiridde nembaga nange nimwera mugamba nga ngenzeyo nemugamba dde ewaka naffe tukujjanjabako n'abaana era bali abaana we basigala nga be baana abakulu aŋŋamba kimu mbw akyali mugonvu n'omukyala naye naŋŋamba mbw akyali mugonvu mulinda suuke oyogera nabo ku ssimu oba bakukkiriza ogendayo ngendayo nemulaba kubanga yali yatutongoza bakyala babiri era nga baba tasuze n'omanya nti yasala ebiyungu naye gwe bw'ogendayo n'omulaba mu mbeera ki mwami Kadima nze ndabanga eyawona kale ng'omuntu nkyabadde mu bulwadde naye nze ndaba yawona mwegayi ne muga wakiri kandeeta emmotoka nkutwala ewaka kale naffe tubeereko naawe wiiki n'agaana nange tamanyi nti nange mpulirawo nange mbeerawo nga nange njagala kwera na mwami wange kati yalinganga agamba nti oli gwe yawasa yekka oyagala kubeera naye okulaba kwange nze ndaba omusajja yawona takyalina buzibu bulyawo kati oyagala tukuyambe ki namusi nze mbadde nsaba mukubire ku simu Haji mwogereko naye nyema wadde pressure yamukuba ne teyamukuba bitundu birala byonna nange njagala mbeewo ng'omukazi iye nange ndi muntu nina omusaayi mbadde mpesa twogereko ne Haji oyo olaba otya mwami Kadima kubanga nze gwe neetaaga ayogera bulungi talina buzibu ng'okubye essimu yani omwami wo ye Haji Mubiru ye ne mwami Kadima omukubire omugambe nange ndi bubi nange ndi muntu nina omusaayi embeera naye agimanyi myezi 8 gyonna mbadde nsaba onjogerereko naye kale kati mukubireko tulabe tovaako kali mwami Kadima Hello? Wanje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nkulamusizza nnyabo. Mbadde njagala ku Haji. Naye nga taliiwo. Taliiwo? Abadde agenzeeko mu ddwaliro obadde omugamba kyera gwani. Abadde agenze mu ddwaliro? Haji si mulwadde. Mulwadde naye agenda atereera mu gwani yambuuza. Kakati nnyo bampita Kadima. Hello?
nti bampita Kadima nkubidde wano ku biiti gwani gwe njogera naye nnyabo gwakubidde tomumanyi anti nkubidde Haji naye ate gwakutte era olaba nkutte ndi mukyala we ndi mukyala Haji yeggwe mukyala Jaliya ate omanyi gwokubidde ate yenze nedda si mu bubi maama kakati maama mbadde obubaka bwennyina obadde bwa Haji nga aliwo omukyala antumye mukyala ki mukyala mukulu olina amagezi wangi olina amagezi lwaki talindako olinamukubira nedda nyabo nja kujja ku ssimu yange iye essimu mbadde manyi nkubi ya Haji ati sawa zino zenjina nkugambye agenze mu dduyiro tobulidde naye kankubulire musajja gwe bw'aba alina kyayagala okugamba Haji agumiikirize bw'aba ayagala kumanya byakiramu ekiramu kyakyuka dda era nze nkiina nze nakitereka oba okitegeera si byakiramu anti kati kikyo munjagaze kikyo mwagaza anti nze obubaka bwe mbadde nnya obadde bwa mwami nga gwe ngenda okuwola kuba n'akwata kakati no nja kuba enkya omumpeeku nja kuba enkya mugambe nti waliwo abakuba tokuba taliiwo nsobola okuddamu nenkuba nentuusa information obadde ki nyongera kati kankubulireko ssebo omuntu bw'alekawo namba ebinadde wa namba 2 aba n'ensonga ze oba okitegeera waba alina byataatuukiriza nze bye natuukiriza mugambe yeebuulirire abeere gyali ate ebyo si bye mbadde njagala okwogerako ennyo kiki ky'oyagala anti nze obubaka bwe nnina sobola ate kubuwa ggwe kati nkugamba ekigambo kino ky'oba owuliriza anti nze mbadde njagala ekigambo kimu nti ŋŋamba nti oba nkuba enkya ssaawa ze zimu njogeremu naye taliiwo tekijja kusoboka mulwadde ate ng'oŋŋambye agenze ku dduyiro kamuddemu asaaga addaaya abakazi halo mazigwe oyagala ki ku ssimu yange naye maama ogambye ki kyowulidde oyagala ki naye tovuma bwotyo twogere mpola ate onzigyeko nga nkyayogera naawe kyonna kyoyagala okugamba omwami wange linda bw'alifa oli kyogera ku lumbe naye omwami ono wammwe babiri naye ate gweweefudde ki magezi olabika okuba tolina byakukola olabika okuba naawe bakusindise kati genda ogamba akusindise mugende mwenna musiriwalire eyo toddamu n'okukuba ku ssimu eno oba okyayagala obulamu bwo naye bannange abakazi tulina ennaku kati wekisanga nga nzijjamu eyo gwe balongoosaamu akuuma kaalaavu mba mpaati neesi eyo omukyala naye yeeye avemu oyo tolototowa mwanyinaze bulyo simanyi nti bakulongoosaamu akuuma kaalaavu mwami Kadima weebale kuweereza mukwano oyo omukyala naye atulekemu oba yawamba awambe naye kakati essimu bakubye ya Haji ye yagikwata ku ddiruki kati kalabika obwo obuwala obwakajja bwefunzafunza nnyo abakyala kyekizibu atuggyeko omugole talina mpisa yadde naaka mama Fadi kulukuliro kale tusiime nnyo